A very good morning to you all. Thank you so much for joining us. Leero munana omwezi ogwokuna. It's a public holiday wonna mu ggwanga nga tusiibula abadde Speaker Parliament Jacob Oulanyah wano ku Mwasuze Mutya. Tusaba omutonzi yamuwummuze kisa era tukusaba naawe otuule okkalire kubanga naffe tugenda kuba tufundikira week ya Mwasuze Mutya. Leero mu studio tuli bannamasaka beerere. Okay, bannamasaka beerere kubanga nkuleetedde omuntu ndowooza naye gw'obadde olaba akutte akati and you're wondering why him. But first, happy birthday to you, Winnie Nangovi, mukyala muyimbi. She's been a guest on the show here. She makes 23 today. Winnie, happy birthday from myself, from the team at NTV, from your fans and from your family. Bakwagaliza Berungi Bierere. Also, happy birthday to our very own Joeria Cheyune. Nawe lero mazali wago tukwagaliza Berungi Bierere, the entire team at Live Wire. Esime emirimu gyo era bakwagala nnyo. Spark TV, NTV, the entire NMG bakutumidde nnyo nyene ddala. Welcome to the show. In studio we have Suuna Ben. He is a DJ known for his ebinyanyanyanya, whatever that means. I don't know, but Mwasuze Mutya. Yes, Suuna Ben is in the studio. Tegezeza nti mulangira oba kuba mulonyerirwani, I don't know, but Chemanyi is a man from all the way in Masaka. Akoze erinnya si Masaka yoka, Kampala giwambye n'ebitundu ebigirinaanye. Okay, tukwaniriza. Good morning. Good morning. Koza abalangira bababuuza bafukamidde. Aha, tafukamira nkukiriza era ddesebo era nnyawo gye baliko kale nnyawo ng'onyumidde essuuti kugambye era ng'abalangira betu babitwala mu mirimu gyaffe giri egy'okufuumuula enfuufu naffe tukakkanako nekanekana masuuti ne twekansa. Weewaawo ova mu lunyiriri lwani onzise tamumanyi onzise ebyo tewabibuuza. Okay, ne Masaka ova mu kitundu ki? Masaka nva mu Kimanya. Wane ewaffe mu Kimanya wenyini nyini awo ewa muzeeyi ani? Ewa muzeeyi Kayondo John omugenzi kati niranye wa Haji Sulaimani Kabangala. Oyo taata wange tuli balirano gye twalyanga omuceere tewagwanga mikolo tewagwanga dwa mauledi oba bajaguza wiki nga tubeereyo tulya buli miceere buli weekend yali musajja walinnya nnyo alina ekimotoka kyeyavuga nga kyabeeranga kitata ng'aleeterako enku ng'ate amadda nga olaba aleeteddeko abayisiraamu
tata wa SK Mbuga yenyini nyine tata SK Mbuga kati ye musajja omututu mufuge tuliranyaawo n'omugenzi Haji Kafeero naye bonna baneiba baffe kati awo we watyawo kwegagwa wabeeranga mu basirambere naye ng'oyagala akasolo kali ke bataagala obako okagadde bukulu abula ndabye tolabye ffe tulabye naawe mulabe nange naye ng'oli bulungi wasomererawo mu Kimanya mu Kimanya we natandikira ddala era okusomeraawo omanyi balina nursery school yaabwe yali ngeri mu kizungu waggulu kati eyo gye natandikireyo mu kizungu mu nursery yayo nenzijja nenjoyininga Kimanya primary school abo betwakubanga mu mupiira gwe walinga luddawo bwala banayo galina mungu galina mungu bannange nga bali bakuba omupiira bannange nga tubatya bannange galina mungu yalina ttiimu y'abaana nga omutindo gonna guli bwala okitegeera kyali kyamaanyi ne bapu nga nabo tubakaale Masaka Baptist somero kyawe ddala agajojobyanga mu mipiira Hill Road ne Hill Road yalinga yamanyi Hill Road yalinga yamanyi mu music nga Mr. Chibipade gyali nga kati ate yajojobya nnyo wano bituuka mu bya music gye wayigira n'endingirire ebivuga Mr. Pade yanjigiriza ebivuga bino ate nze nabiyigira nali somera ku Hill Road habula nali mu drum beat group ye ya drum beat je nabiyigira ebyo ate so kuva Kimanya primary weyongerayo kale Kimanya primary school omwo nasomerayo P1 nensomerayo P2 nensomerayo P3 kati mu P3 awo tata wange wafiira ebiseera ebyo ng'omwana asomera mu Kimanya primary school abazadde baba b'amaanyi abazadde baba balinamu kasente nga beesobola taata we yali akola mirimu ki taata wange yali musajja mutetenkanya yakolanga mu katale omwo ng'ayinamu gundi ng'ayinamu atundiramu engatto ng'ayinamu n'ebyuma bya disco yagatta engatto ne disco byonna nga bizinesi ze nga ziri awo mu kati nga musajja mukozi nga akasente amanyi okukakunganya n'akaweza kati endongo za disco ng'akola atya yakubiramu ab'omu katale emikolo gy'embaga yalina sound nga bagiyita smart sound kwegala tutegera ebyo gye biva kati endowooza omulandi yagubira ddala nga n'embaga bazikyusiza ddala kasita basanga nga taliiwo bannange twatuuseyo nga smart teriiwo omukolo tugwongezeeyo taata wo ye nanyini smart disc ogambye mwami Kayonga ani mwami Kayondo John eyali nanyini wa sound eyo era nange bwe nafuuka omusajja ne ŋŋamba nti kangizeewo era ndi mugizimba era atera okuggwa ogenda gituma era smart sound yagala kukomyawo kitiibwa kye yali musajja w'amaanyi wamulabanga afa oba bakubira bukubizi ku ssomero bakuyita buyisi bya lwayaba namulabako nga atandise okugondagonda kati ne bamutwala mu kyalo olunaku olusinza dwerabiraawo kubanga yamala ebbanga nga abeera mu ddiiro awo nga bamulabako we bajjawo ne bamusanga awo naye kati ekiseera kyatuuka n'agamba nti bamutwale mu kyalo netandika okumanya nti birabika bikalubye ekyalo kyaffe kiri eyo kaliisiza eyo Kalongo Kalongo eyo yewali ekyalo kyaffe kati ne bamutwala eyo netubeera nga tuwuliza muwulize ng'ali eyo twali tuli awo ne tulengera ow'akagaali ajja nga wa mukyalo batandika okugamba Kayondo agonze tuba tuli awo netulengera ow'akagaali netuga ono w'akagaali azze kubika tebatera nakunaaba maaso era mwagalaba ne mugamba ono w'akagaali ono talina mawulire malungi galeese era tuli awo tuba tuli awo ng'abika kati nze maama wange yaliwo yasangibwa ye gyali eri mu kyalo yagenda mu kyalo kati nze era yabika yanteeka ku kagaali nanvuga kaliisizo netugwingirayo munda eyo katundu bakayita Kalongo nange okuva mu Kimanya paka kaliisizo wala si wala nnyo wala kati naye edda tewalinga wala akagaali omwana yakasottanga kati nze engeri gye nalinga n'akaana akatonga ne ku kasozi tanzigyako nga tusigala tugenda bugenzi ne bantuusa olwomwali bameka abasigadde bamulekwa twasigala bamulekwa 7
basigala abaana 7. wafuna omukisa oguddayo kusoma nga ddali afudde? Awo kati system yatandikira okutabukiraawo kati nga n'okukyusa essomero mwe kwali kuba baatula ne bakubaganya ebirowoozo. Waliwo omwami yakulira waka bamuyita Nyanzi George, yali mu kibuga Masaka akola mirimo gye bulungi. Kati yali amaze okugundira obulungi ennyo mu mirimo gya taata waffe nga zagyetegereza nga ne taata waffe muyinako oluganda nga tumulinako oluganda. Yayitanga taata wange kojja ng'ayita maama jjajja nga naffe ffenna tuyita bakojja wakaawo. Kati Nyanzi engeri gyali amaze okulaba nga bizinesi agigundiddemu ng'agibadde yali mwana wa ssenga. Nanyumyanga naawe yali mwana wa ssenga waffe. Kati Nyanzi engeri gyali amaze okugundira bamulekera ebyuma bya disiki ebyo asigale nga abiddukanya era tebyasikatiramu n'akamu emirimu gya disiko gyasigala gitambula ng'era Nyanzi atuyambako okutuweerera. Naye era ngeri gy'omanyi nti nno senkulu ng'avuddewo era buli kimu tebisobola kutambulira nga bwe bitambula. Kati Nyanzi yatuula ne maama ne bateesa ne bagamba nti abaana tubagyeyo mu masomero agali expensive. Kyebava bateesa ne batujja Ekimanya primary school ne twolekera Ekijjabwemi primary school. Kijjabwemi ya rais Kijjabwemi era yali ebiseera ebyo bwe kyali nga batwalira ddala e Kalongo. Tebatwala Kalongo naye bwogerageranya Kijjabwemi ne Kimanya era byawukamuko byawukamu. So ne batwala Ekijjabwemi akasente kaaliko wansinsi ne tutuukayo ne tusanga system nga ndala etya twasomeranga mu ngatte eno nga tubeera smart nnyo nga bali bafa ku kimu kalaamu. Engatto nga bw'ozambala olabanga akyokoza banna abalala. Naffe ne tuzijjamu obuyinja ne busooka butunyigawo emyezi ng'ebiri egyasooka nga banno bonna bali mu bigere gojjozunga n'engatto nga baana bakutunyaga abanana ebyana by'Ekimanya nenzijjamu engatto. Olwoline butobo gwali first born? Nze waffe ndi wakubiri. Sister wange omukulu bamuyita Nakalema Flavia gyali musomesa. Kati ne batutwala ffenna Nakalema nze ne Mawanda ne tugenda Ekijjabwemi nga tutambula mayiro zobiranga nga 2 ziwerawo. Waliwo obupanyaawo upanyapanya twabukubanga naye era nga tikizijjaawo zisobola okubeera nga tuzitambula ne tugenda Ekijjabwemi ne tukomawo Kawungeezi. Tugenda Ekijjabwemi ne tukomawo Kawungeezi. Embeera bwetu netambula bwetu. Kati twasomera Ekijjabwemi awo okuva nze natandikirawo kubanga bwe nava eri mu P3 bwe naddayo nadda mu P3. Wagwa eri Ekimanya navaayo situnayita na kuyita nga biri awo bikyalimu okutagalatagala nenvaayo ne banziza mu P3 Ekijjabwemi. Olwo musoma English, Math, English, Social Studies, Science, byonna ebyo nga ze subjects eziriwo. Kati tisiganga nnyo okwagala gundi SST oyo kubanga naye mathematics yantawanya nnyo. Ate English namugezangako nga naye mathematics yantawanyanga nnyo byali gye bule ebyo simanyi biki abacus bwali bwangu si bwe bubeerako bubira bwobala kambu 3 nowandiika obwo bwangu naye ebintu byatandika okutabukirayo mu maaso eyo simanyi nga simanyi arithmetic alijebula simanyi biki simanyi find x simanyi equals biki simanyi y nodduka mu ssomero nogayo omuntu ng'alabye nedda naye nkyetekamu ne ngamba ye mathematics agaanye aye nga waliwo omusomesa ali strict nnyo wamitanga Master Nsumba yakuba emigo oyo yali anzise ng'akuba buli wofuna under 30 ng'akwettira ng'olaba Master Nsumba yali musajja w'amaanyi. Tumusonyiwe si maathi gw'otambulirako kati Master Nsumba siyina na kumusonyiwa busonyi wabula mwebaza bwebaza yanyamba nnyo okubeera wamala n'omwagala. Master Nsumba namwagala era nsanga nnyo wamala n'omwagala. mathematics yagaana nenzikiriza naye nga yatetenkanyako bambi alabe nga bintu bitambula bulungi. Kati Ekijjabwemi gye namalira ne P7 nasomera netumalira P7 yagaanira ddala n'omwenda n'oguyola butalevu nanyumyanga naawe
nagujjayo bulungi nnyo guyimiridde kubanga namanya ne bagukuwamu ne baluwa natuuka ne sagana mu concentratingako nga ndaba ne bwe nayiya ntya tagenda omuyita siina kyejja kumukolako ss n'omufuna mumeka ye n'omugezaako n'omugyamu omusango obwo nabuyiyayiya mpolampola tuvaayo awo olugenzeewa kati era Nyanzi baddamu batuula ne maama bateesa nti omwana ono tumukoze tutya lwaki okweyongerayo mu secondary tunoonya kitekinikaawo n'asoma ne tumukasukayo eyo n'agira ng'asoma kati batunula mu koosi zonna ze baali badde saayina choice nze nalina choice mu mutima gwange kuba nali njagala nnyo okwayalinga amasannyalaze okuviira ddala edda gwe watankalanyanga rediyo ya muzeeyi byonna byonna nabikolanga nanoonyangamu aboogera omusajja ayogere ono mu rediyo munaaliwa bwe biti ebyo nga mpayalinga wayalinga obuntuntu obutaalataala awo nayiyanga bwenzijako main switch nze nempayalinga obutaala bwange buno bwa disco nga njagala bwe buba bwakambe nga nze nfuga ng'amasannyalaze agange ge gafuga kati yo byonna nempulya nga njagala nnyo amasannyalaze byonna bakuba kati amasannyalaze ago n'ekirala ekyaganjagaza taata waffe ng'amaze okufa ensasula y'amasannyalaze yatandika okukyukamu nga tetugasasulira mu budde muba muli awo ng'abasajja b'ebigatto bazze omusajja ng'ayambuka n'asala waya maama nga yeegayirira omusajja ng'ayambuka ssebo omukulu taata ow'ekitiibwa omusajja ng'ayambuka w'abanyivu ssebo maneja n'ayambuka ogekola ekiwaya enzikiriza okumala wiiki 3 ekiwaya ekyo kyagwanga mpulira omutima gwange wakasika wansi ddu nga lwaki toddayo towalampa n'okizaayo naye siina busobozi nali kaana kato kale Suuna katugende tusooke tuwumulemu katono nnyo tuline Suuna Ben. He is a media personality, he works on radio, he works on TV, he's also a DJ. To come out of our Thank you so much for keeping it Mwasuze Mutya tukyagenda maaso anytime from now ku NTV bayinza okuswitchinga oba bajja kuswitchinga ogenda tweyunge ku timu yaffe eri mu kitundu kye Omoro gye bagenda okuziika abadde Speaker Jacob Oulanyah. So when you see us switch and you're still interested in Ben's story, just follow us ku Spark TV plus the other social media platforms. Suuna Ben gwe tulina era abadde akyatunyumiza osalawo otya kosti gy'okola saayina choice n'akamu tewali yaŋŋanya baali bantegerera butegerezi kati njagala amasannyalaze bagamba nti nno omuntu okusoma amasannyalaze olina okubanga waakiri ogenzegenzeeko waakiri n'omaliriza senior 4 osobola waakiri ogenda nebagamba mpulira genjagala ne baŋŋamba nedda kati awo kitegeeza oba olina okusooka nogyendinga secondary ate kati tewali ssente twetaaga ekintu ekyamangu nga maama ayagala nnyo ekigambo omulimu gw'omutwe ng'abeera akikuliriza agamba omulimu gw'omutwe mulungi nnyo kubanga ne bwaba wano n'ogenda e Tanzania otandikirawo oyo nogenjogeza ye maama otandikirawo butandikizi n'okola emirimu omulimu gw'omutwe gwe gusinga kakati nga ŋŋamba nze njagala amasannyalaze nga bagamba nedda amasannyalaze gosiga mu mutwe genda mu bwamakanika anti galiko obukwakulizo bw'okusooka okugira nga okusooka okweyongerayo ne baŋŋamba nedda obwamakanika nga bo tebutegeera mulimu okugatta waya tujoyininga obwamakanika kati batunulya koosi ezo zonna koosi zenyinza okwanguyirwako amangu nga ndowoozeeyo waliyo akasomero kaali katandikiriza wakayita Masaka Vocational Institute kabeeranga eyo Masaka Mutawuni emmanga eyo era nga kaliraanye eggalagi nyiniko bamuyitanga Boxer omwami oyo era akyaliyo bamuyita erinnya lye lyakwata kati naye nga Sebayiga nerinnya eddala awo kati omwami oyo nga yatandiseewo essomero lye nga neggalagi eryawo eriraanidde ddala practicals nga zikwatira ddala kati mu galagi awo n'okkiriza okola obwamakanika ne ŋŋamba ate naakola ki abasasula ssente bo bagambye balina za makanika tebalina zaawa amasannyalaze Nyanza agambye ssente tulina za makanika n'ogenda okanike ow'amasannyalaze tulina ssente ze nenzikirire emmanga ku tekiniko natandika okusoma ebintu ebyokanika emmotoka nga sibiina ku mutima naye ne mmalaga bisoma nga busomi kuyita bigezo era nze nga wanteereddaawo yingini n'ogisumulula n'otandika okukwata kamu ku kamu
ng'okambuuza nti kano bakayita batya era kakola ki mbikunnyonnyola sibirinamu yadde mutepu nga sibyagalira ddala twakolanga nembiyita bulungi tebyalimu maafi tebyalimu bakubuuzanga bubuuza tusoma sipaana ekola ki ate kati ebyo bituukako simanyi ekola ki buli omu akimanyi sipaana kyekola naye kakati twabisomanga era nze nsobola okunyonyola gundi okunyonyola yingini okuviira ddala ntandikirewa ku ki bagiyita batyeno kati tutandikirewa kuviira ddala ku kino ekidumu ekijja amazzi kugundi ku radiator simanyi top hose bottom hose piston ring piston grooves simanyi combustion chamber biki byonna byonna bibeera mu yingini munda omwo naye wakanikako ku mmotoka siina ke nakanikako n'akamu n'akeddagala kubanga nali mpulira sibyagala mutima nasoma natuuka nentandika bisoma nga njagala kusanyusa maama wange abeere musanyufu mutima kubanga nga gwomanyi bwomala ogenda kukola ebyamasanyalazi kambi sibirabawo mutuufu namalanga gasoma nga nsoma ensi entwale ye gyerabye naye nga nabisiwulya mu mutima era nze nga mmanyi nga ngabina ebintu mbisoma naye sijja bikola naye maama wange engeri obwannamandu gye bwali bumukubyekubye nga atobye naffe nga mulaba bwe nti neŋŋamba kati kantandike kukola bisanyusa maama nze kanve ku byogamba nti kati njagala kino nensoma ebintu ebyo bambisoma mba nakasomako emyaka 2 sente maama nezitandika omwekubiza ddala empi nebigaana nemulaba nga biganye nange nenzikiriza nti biganye nga Nyanze yali alabirira ebyuma naye afuse musajja mukulu atandise okufuna obuvunanyizibwa ayagala akutte ebyuma abikomezaawo amugambe jjajja nange kaneyongereyo ngende nkola ebyange ndabe maama nga ebintu bimusobedde waki bakuyigiriza ebyuma nali nkyali muto nnyo naye mu mbeera eyo nga kanzunzi oyo azzeewo sisoma ndyawo sente zintwala mu tekiniko tezikyaliwo kati waliwo omusajja yamuyita Abedi weeyo Masaka eyo yalinga mukanu gwa taata waffe kati Abedi yalina saluuni Abedi najja nasaba maama namugamba nti singa kana akaana ndaba kakujjukujju singa kuyuma bya taata waako tujjako ko omuzindalo gumu netufunako ne amplifier emu ne mixer netugenda netubiteeka wali ono omwana netumutandikirawo akaduuka ka tape akaduuka ka teepu n'atandika okugira okutunda obuteepu okugira okutundira wano obuteepu kakati maama wange nasooka bituma nagamba omwana nga akyali muto ono okukola Abedi n'agamba eka tunakola kyanabeerawo atule butuuzi nga bagenda bajja maama nga amugamba sitowa yiyo jjamu byagala nga Abedi ajjamu omuzindaalo gumu nga ajjamu amplifier n'ajjamu ne mixer nagenda nabagisa n'akabaawo byona abiteekawo awo ku ddirisa kati netutandika okunoonya obusente obw'okusuubula teepu zasuubulanga siringi 1000 ey'oluganda ng'ogitunda siringi 15 ez'oluzungu ezo zabeeranga ennyimba za western twazisuubulanga siringi 8 ng'ogitunda siringi 15 era wesanganga nga eyo teepu wagigobololanko sente nnyingi kubanga bano abagula bo tebabimanyanga bali bakwata kimu nti teepu egula siringi 15 naye nga ey'oluzungu yo twagigirangayo ku 8 kakati nga tusooka tuteekawo teepu nga 12 ku kabaawo ako kati nga tutandikirawo mpola mpola nakubanga ennyimba twateekangako ennyimba eziba ziriko katugeze ngabo nti balanganga ku Radio Uganda nti bino ebintu byennyumya omuntu ayinza okubiwulira n'alowooza nti bisaana kunyumizibwa musajja mukulu nnyo tuli mu myaka gyali 1997 naye ennaku yankeera bukeezi kati nga muwulira ku Radio Uganda kumenti ino Lord Fred Sebata agenda kufulumya teepu ye simanye gwanga mujje era agenda kufulumya ngenda kusomeza ku Mande abe Masaka mugisange ku KR ewa Kimbugwe mu Nnyendo ate simanyi mu tawuni ate Masaka mu tawuni mukisange ku Midland mu Kikuubo kati nga teepu yonna nebe efulumye mukeera bukeezi ku matundiro ne muzino nayo kati teepu ebe efulumye oluyimba olwo luba lukuba lwosiibyamu nga luyimba kati abayitawo ngagamba oluyimba olwo muluyina nti teepu yameka ng'omuguza kati nze buli teepu nabeeranga nayo ng'eriwo emwemu kubanga ate mu paako mwe nakoleranga mwalingamu aba Midland nga basuubuza ate
bonga mwebalinga nze n'okungulako lukisakisa kisa kya Mukama ng'omuntu waliwo gaggadde ekiduuka gaggadde kiri muli kijjudde nga basooka gigula ey'emu nogera n'osassa endala nenteeka ebitaano nenziruka nenno n'endala nenjizzaawo kati ku Midland natuuka nga ne bafuuka mikwano gyange nga bamaze okulaba akaana akayiribi nga nsobola n'okugjawo ne mbajjako teepu nga sibawadde sente nenziruka nenjitunda nenkomawo omuntu ng'asobola okujjambuza olina teepu ya sidda mu kyalo Fred Sebale kati ngagaba kangende mu sitowa njinondi naye nga sitowa ki dduka ly'abandi lyoyita sitowa ng'odduka emisinde kati mu Midian mwabangamu omukyala bamuyitanga Grace omwana omuwala oyo oba bannange Grace okyabaayo waddewa ndabeko nga ndi musajja mukulu kati yakubirangayo buteepu Grace nga mpa teepu nenziruka nentunda nenzira nga bambi nagira nanjagalira mu mbeera eyo so kakati nembeera mu paaka nemanyira paaka nenfuuka akaana ka paaka nambalanga bulugabire bwange nemubufaananyi bwange nayinamu akafaananyi nakasigaza akafaananyi kange nga ndi mu buteepu bwange obwo nga mpulira nga ensi yonna kati njirabira mu buntu obwo kakati nga nayina bulugabire bwange bwe nayambalanga obwo nga nsobola okukambalira emyaka 3 era nze ku bigere byange walingawo ekisaze bwekiti nga bulugabire bwagira wayitawo ekyo mpangadde nakyo nga bulugabire bwansalaasala wano obukoba we buyita nga kasita mbunyweza nga nyingira paaka nga tuyiriba natuuka nenfuuka akaana ka paaka era nga bagira akaana kakayonda kadogo embeera eyo nagiyiribiramu emyaka egyawera 3 mu paaka omwo nga ndi omwo ndi kaana ka paaka n'akabizinesi kange nkakulakulanya kabanga akakulabe kaddayo nga tekalina pulaani ntuufu nebye nalindiisa wakati ebyaliwo bitebenkevu bulungi kubanga saayina nnyo puleesi eri awo Abedi teyansabako sente za lenti nabeeranga obubeezi nga nkolayo 2,100 nze nenzirayo waka mama yatuuka okubanga ye awulira ayagala kimu kundaba nga nvuddewo ewaka tayagala kundaba nga nsiiba omanyi omuzadde bimusobera naabanga kati agamba singa omwana ono avaawo nantegukako nemba nga simulaba yembeera gyenkakasama embeera yatuuka netusabula nga ebintu byeddalu otuuka n'obyerekereza nokkiriza obwamulekwa obwamulekwa bukutereeza mulayini eddamu nebobana kuba lyonna lirina lyonna neryab'emirirano lyonna nga liri mutwe gwange nga baali waggwe nga nalyange kati nagenda nkendeeza mpola olw'obuvunanyizibwa obwajjanga bumpambawamba mu mbeera emu oba endala mba ndi awo nga kati wetwakolera ngaawo walingawo omukyala bamuyitanga maama Nashimu kati nga Nashimu asomera ku Masaka Secondary School nga buli bwajja nga yambadde yunifoomu nga mutunulyanelukyanga nange nsobola okukyanga bannange nga mbyagala nga buli bwendaba abaana abali mu sayizi yange nga basoma nga mpulira muli kinuma nga nange kale nandibadde nsoma nno gino emyaka nga ndaba abaana twenkana kati nga bujjawo bunjeregeeza golusuuna kaize sisoma nga mpulira nange njagala okuddayoko okusoma kati lumu mu famire temwali muntu yenna yagamba katukwatizeko ku baana ba Kayondo tewali n'omu tewaliyo besobola tewaliyo n'omu baali bize kagamba nze ngenda nentunulira maama wange neŋŋamba naye omukazi ono kikyuma nnyo nzira muzirawo mpayawayamuko naye awo tutula nemubuuza maama naye twayita tutya mu biseera ebyo yali mukyala wawaka ne taata we yabeererangawo yali mukyala wawaka ddala namubuuza nga mutera nfuna akadde mbuuza maama naye twayita tutya mu biseera ebyo wakolanga otya kuba waliwo bingi bitwalabanga nze waliwo ennaku maama gye yayitangamu nga binyumiza kati nempulira nga mu butuufu bambi asaana kusasulwa kwagala tewali kirala kyoyinza mukolera bambi nawulira nti waliyo ekibiina kya Drum Beat of Uganda kimeruseewo kibiina kiyigiriza abaana okuba ebivuga ne dansi zonna sajja yesibye kafaananyi ako naye kaali kabizibu twali ku mbaga abaana abato nga tumaze ne batuwaayo akayimba abaana abato
tuzine kati akafaananyi ako bwe tumala okuzina amazina gaffe ffenna tugubye obunuulo ne bagamba abaana abato obuyimba bwe bukomyawo okuddamu okulaba omwana omuto mu kidaala bamulinnyelinnya ebigere yenna kwe bakwasiza ku ttamu kiza nga yakyogera yalinga emusiwo ku mikolo gyonna egyabangako ku kyalo kati jjajja n'agamba mujje twekubyeyo akafaananyi muddeyo ewaka era ke kafaananyi ako omusajja mukulu kaalaga nalinga mu P6 awo naye era nga era ndi mulekwa ebyo byonna ebiseera ebyo kakati tugenda mu maaso nga mpulira ekibiina ekyo mbu kiwerera abaana abalina ebitone kati nze nga mpulira muli mutima gwange nti nno nsobola okuba n'ekitone naye nga tokyewuliriramu naye ng'okkiriza nange nteeka kuba ninayo ekitone nga nkiwulira muli nti kirina naye nga sirina kyemmanyi nga mpulira nti nno nsobola okuba endingidi eyo singa mba nfunye aginjigiriza nsobola okuba amadinda ago singa mba nfunye aganjigiriza nsobola okuzina amazina ago singa mba nfunye aganjigiriza nga muli nkiwulira kyenva nkwata ekkubo nengendayo edduuka lya teepu liganye nga akaduuka kange njagala kabeewo nenga tekali nanyo na mulamwa nga mpulira noonya ekiddako njagala nzireyoko nange nsome maama wange yamperekerako nitugenda ewa mwami Padde director w'ekibiina kya drum beat mwami Padde maama wange n'amusaba nti nnyingire mu kibiina ekyo kubanga kyalingamu abaana abato nga abaweerera kakati amubuuza nti asobola ki n'amugamba talina kyasobola naye awulira asobola okuyiga Master Padde n'amala gakkiriza bw'atyo nembeeramu nga mu biseera bya training byonna byonna nzija nembaawo budde ba training batwaininga kawungeezi nga ngenda mu buteepu wange nenjiriba ekawungeezi nengenda mu training batwaininganga ku Hill Road ebiseera ebyo essomero lya Hill Road kuba yali headmaster waawo kati nentandika okuyiga ebintu ebyo namala omwaka mulamba mu drum beat nga sitandikanga kusoma naye nga njiga bintu ebyo omwaka omulamba gwagenda okuggwako ebivuga bino nga byonna byonna mbiyize endingidi zino adungu bino byonna nabiyigira mugundi kyovola nabigula nebiteeka ne mu nnyumba yange waka bibeerewo ngaekijjukizo bwagenda omwaka okuggwako nga manyi dansi ezi zonna eziri kuno era nzimanyi nakati manyi amazina amaganda manyi amagunju manyi lakalaka manyi bwola manyi bakisimba nakasa muwogola manyi olunyege entogolo byonna byonna mbimanyi kakati Master Padde agenda okutuuka yatuuka ekiseera nantunuulira nambuuza nti nno kiki kyowulira kyoyagala nkukolere nga alaba abaana abakola byonna biyize naye ng'ate era alina ekiti kyandabiramu alaba akaana k'omu paaka naye nga kajja nekabawo mu training n'ebintu kabiyize bali abaana balaba watulinganga nabo bo basomanga babanga basoma nga basomera ku Kimanya basomera mu Masaka Secondary School basomera ku Archbishop amasomero ag'enjawulo yambuuza nti nno kiki kyoyagala nkukolere kati ye mutima gwe yali amanyi nti ngenda muga nti master nfunirayo akasente nyongere mu ka business kange aka teepu era yali ajja kuvula emitwalo nga 3 gwe omanyi kyegyali kigenda okunkolera ekyo zali sente empitirivu nemuga master njagala kuddayo okusomera nga eki nemuga njagala kuddayo okusoma nangamba Suuna okyasobola okuddamu n'osoma nga lwaki nga nsala enviiri bumalini buno ng'olinga akaana akayaaye kalaluse bulugabire bwange bubadimani bw'omu paaka obwana kyenali kyesaakolako kyokka kwe kusala ensawo nali mwetowaze nnyo nga nze nkuze mpanya abantu ekitiibwa nkuze mpanya abantu ekitiibwa eyo mbeera yange Mukama njimwebaliza kati nga andaba sikyalina yadde ka element kayinza kumbamu bwongo nti nzeeyo okusoma munnange naŋŋamba nti okakasa nti ye omusajja mukulu teyatuula nga noonyeza essomero nga ŋŋamba kiye ekituufu kyoyagala mga masa nayagala amasanyalaze nze gwolaba okukamala obumazi era nensigala nga nkiremeddeko naŋaye nagenda nanoonya essomero lyali ppya nga bakaliggulawo mu nnyenda awo baliyitanga Masaka Exodus ebiseera ebyo Reverend Nsamba eyali nannyini lyo kakati ng'essomero eryo lyali vocational secondary school Exodus vocational secondary nga basomesa ebya secondary n'ebya vocational kakati n'abuuza nti basomesa ebyamasannyalaze ne bamugamba ye n'agamba lino essomero ettuufu lyali ppya kati master nga ntwalayo
nga nsabira ekifo nga bampa ekifo nga nyingira ntandika kusoma nina kye namwegayirira era nakikkiriza teyakikkiriza naye nalabira wali nga kikola nali ndaba ntandise okukula nga sisaana mu S1 kati engeri gye nali nti nayiribirako eri mu vocational secondary school eyo nenjagala waakiri neme kudda mu senior 1 eno mu secondary eno jantutte nga mutuufu leka naawe ngaekirevu kivuddewa nze ekirevu nali mu senior 6 nga sina na kirevu era nga n'abaana bansekerera nalwawo okumera ebirevu byajja luvannyuma kakati gundi tuba tuli mu motoka tugenda master ntwala nga njagala kubotola kigambo mugabe master nsaba kutuukira mu senior 2 nja kufuba naye nga nnoonya bwenkireta bwemba nkireta bwe nti ng'omwaguziba ng'omusajja mukambwe nali mutya nnyo naye tuba tunaatera okuweta ku geti naye nga nekiki ennyo naye nga master tiwangi sidda mwesi wanu nangamba kiki nanga master njiza baki tugende mu senior 2 naye ngenda kuba ndikijjajja nnyo mu senior 1 nesitutebinanyera njawo era kati nensoka nsiriikirira nga ali mu kunsabira ali ngenda okulaba nga agamba eri masa ampazi omwana ono yasomerako mu mbeera eyo mbadde saagala erimasa ne bagayagaya kuba bonna baali basomesa ne banzikiriza nenyingira senior 2 neŋŋamba kyekyo kati kyenva ŋŋenda mubaana aba senior 1 be nabeeranga nabo mu drum beat eyo ebiseera ebyo senta yaffe yali ku Patel Shamugi omanyiwo e Masaka Patel Shamugi nga gye tubeera nga wali senta nga ffenna gye tuva ne tugenda ku ssomero era nga wetukomawo nga ffenna we tubeera e senta yaffe kakati ne musaba abaana ebitabo bya senior 1 nembiyisayisangamu awo nembayanga nsomanga tukulaba nga biri awo biringa bitayabukana nnyo nentuuka nembivaako ebiri nenconcentratinga ku senior yakubiri nensoma nasomera ku ekizoddaasi master pad enkwebaza okumpa omukisa ogwo nonzizaayo okusoma ekintu ekyo kyekimu ku birabo byeneebaza Mukama Katonda era yaleeta master pad mu bulamu bwange yankola bulungi nnyo wasoma bino ebyo mu kibiina then nemugenda ne ku training so kakati nentandika okusoma nga n'ebyamasanyalaze byange byenjagala mbisoma wabula ate era ekiseera kyatuuka ebintu bya vocational ne bagenda nga babijjamu mpola mu ssomero eryo ne bivaamu nemaliriza nga n'ekyantwalayo ekyamasanyalaze mwattu kiganye kati engeri gye nali maze okutandika okusomasomako natandikawo neŋŋamba kangende maaso n'okusoma mbeera omusajja omuyivu waakiri ebisigadde Mukama anaalabira eyo mu maaso akaduukako nga wekali nga nakavaako oluva nakalekera abeedi nagulekayo ewa abeedi negubeerayo awo nga akeera nanyiwa obuyimba nebugira natundatundayo awo nembyesonyiwa ebidongo so okusoma wagendera ddala paka wa kati mukusoma kwekizoddaasaawo nasomerawo akabanga katono saamalirawo senior 4 nenvawo nengenda ku Stella Malisi eyo olwera musomesa pade yakutwala yantwala kati ku Stella Malisi eyo nagendayo mu ngeri yakwewaggula master pade nanyiiga master pade beyanyiiga ngaayagala munnyonnyole amalala g'ekivubuka nga ntandise okuba nga ndaba ntandise okuliyira ne sikikola mu bwangu bwe yali akyagaliramu naŋŋamba nkutadde nangamba nkusona kutadde ng'alinze kigambo kuba nakimanya ng'alinze kigambo kati okwedya akadyako okungi nesifaayo kati nenvayo ku senta gye twali tubeera nengenda ntandika okubeera nekyali wange bamuyitanga Jamiru Jamiru Sentongo oyo abadde mwatiikirive mabega wano mu Kampala wano yakasukako ku sente Jamiru Sentongo Jamiru abadde Jamiru yavadda nga ayagala nnyo sente kazakyankalanamu zagenda kuzaala kazakyankalanamu basa ekyo nga yakakanyamu mu kuzigaba byonna bisoboka so kati Jamiru yalina akazigo ke yabeerangamu Masaka mu tawuni akazigo ke kajyamu akafaliso ke nenzija nemugamba Jamiru nsaba tubeere ffenna Jamiru teyagana nakkiriza nentandika okubeera ne Jamiru kati Jamiru yali akola kaliyoki nga gwe mulimo gwe gwakola
nga akola karaoke okubeerawo kati kilabu Idols gye yabeerangamu mwe yakoleranga karaoke lumu ne ngenda nembawerekerako ku highway takeaway gye baali bagenda okukolerako olwo maama waategedde mbu ebyokusoma obidduseemu maama oba kyekyakuddusayo genda osule maama ekituufu ebyokusoma nali nkyabyagala era nasigala ku ssomero ngenda kati naye ngaekintu kyesimanyi school fees ngenda zijjawa ekyo kyekyali yali empagi enkulu eyo kati bwe ngenda ku Stella Malisi bampayo basale nemba nga nsasulayo makkati kati naye nga wenzija zino endala zengenda okwongerako nga wo sinnamanyaawo naye waguddeyo eri samanya na kiwuka kyandi mu mutwe mu butuufu biseera ebyo kakati maama byonna abimanyanga naye oluusi olumu yamanyako bitono ate era atuuka ekiseera nga omwana wabawo omwana nga naawe omugenda kitono nga tokyamusobola nnyo kati ngaokusala nga aŋambako naye nga aŋambako kitono nga anoonya bwe bityo Jamirwa nyingiza karaoke nagenda nga asaaga kubiraba kati ndaba ebintu bye bakola nga ndabira ddala nga nange nsobola bisobola ninga be Jamiru naye lwaki temumpaamu Jamiru nangamba nti onaabisobola nga mumpeemu Jamiru mpaamu Jamiru nagenda nansabirayo oluyimba ne bampa oluyimba ebiseera bisa kisemakula ali akafulumya albamu yatukwegomba bangi kanenga mumpe oluyimba yatukwegomba bangi ngende ndukole mu stage awo kakati ne bagamba nti no aluyimba olwo waliwo omulenzi alukola wano bamwita Stewart noonya olulala naye mugamba nti genda ogambe Stewart nti ku albamu eyo oluyimba ki lwatagenda kukola leero nayogera zagenda okukola nga olugenda okufikawo luno lwe bayita ekituwasisa bakazi bingi nnyo naye gikola embeera mpisa obuyimba bwonna wali obumanyi wano nga nzimanyi kuba kisooka nali ntunda teepu nze manye enyimba z'akadongo kamu nze gwolaba ezisinga obungi zonna ezedda naye nga nazimanyira ku teepu ze natundanga mwateekangamu teepu neyimba omwezi mulamba nga tebanafulumyayo ndala kati ng'abantu gye baagala okuwulira gye bagula ne bakyama ne bagula kakati olinnya ku stage nyinya ku stage oyambadde otya alinnya ku stage nalina engatta ebiseera ebyo kubanga maze ogendako ku ssomero nsomye ku secondary twabeeranga smart nina nakafaananyi kangawo nga ndi ne bakyali bange tusoma tuli mugundi nga tuli mu uniform yaffe tukajja dde ng'olutandisa okufuuka obuvubuka obutandisa okokolima nga tetusaagirwako kakati nga nali njiza okwambalayambalako obulungi ngenda ku stage Jamiru ansabira oluyimba ngenda ku stage mugamba ngerize gye nayinamu ku art nga ate mpise mu drum beat ebintu bya art mbitegeera nga ngamba nti funyawo muwala omumpe mubuli ekyokola kati nga waliwo akawala bakayita Marioni nga bakampa nagamba Marioni njagala wefule nga negayirira kati nga nze nga nyimba gwe wefule yegayirira nze tulinnya ku stage Marioni nga jayefule yegayirira nga tuyimba simanyi onjogerera bingi gyoyita bunakumalira obudde bungi ate nenkukyawa siwetwe lutandika kakati abantu bakubye enduulu banfuye sente ngambye kikubye enduulu awo ati gwe nakozesanga ku stage nga nekyanga kyangira ku stage abaana banga kwayiwe teekawe Masaka babimanyi bannange maneja wa group asanyuse agaye bannange nguno mwana ate yavuddewa omulimu nagusaba saagusaba bagumpeeraawo awo nenyingira karaoke kwolwo bakusasula wagenda nazo bakufuwa mmeka zinjukira banfuwa singi 7 kati bwe nali njawukana nabo maneja waabwe nansasula singi 4,000 gwe gumu 10 nenga guno omulimu nga gugenda kunyuma Jamiru onyingiza omulimu Jamiru anyingiza karaoke ompadde omulimu nga totegedde Jamiru anyingiza karaoke nsooka negulako akasente nkatwalayo ku ssomero kati nga tukola karaoke ku makya nenkera nengenda ku ssomero sassa nga mukono balinayo bakoleranga nga wa mirundi ng'ena bakoleranga ekaliisizo egundi ekyazanga nekwayiwe teekawe buli lwa Sande ne ku Maho pub e Masaka kati nga karaoke nakwata akati karaoke nansomesa okuva mu gundi mu senior 3 gye gundi ku Stella Malisi nansomesa senior 4
era certificate zange zonna zenina za karaoke ne nsoma ne kati nze bwe namala senior phone ngamba ayi mukama naffe waffe tufunyeyo ayina ekipapula kya nnya bannange nali njagala nnyo okubaako ne sister wo Nakalema yenga yabivaako certificate kyonna sister wange Nakalema bwe yamala nnya ye n'agenda ate mu busomesa yagirange eyo bayitayo batya gundi essomero lyerabidde yabimanyi ate Manda abivaamu mangu ye olwamala P7 n'alagawa abeeramu mu kibuga neyeeyiiya kakati katugende tuwumulemu katono nnyo olwatandika omusingi gwe mu karaoke tuwumulamu President Kawe. You're watching Mwasuze Mutya. Chakena maaso tuline Suuna Ben. Yes, tuline Suuna Ben. Cha karaoke omutambuddemu omukuguseemu olwo. Karaoke mukuguseemu. Kwega okuva lwa mutandika. Kyakukolera. Paka o graduating omuvaamu. Karaoke namubeeramu ne ntuuka ne nvaayo ewagundi wa munywanyi wange Jamiru. Ewa Jamiru olofunyemu akasente oba olwomukaayanyi ntandise okufunafunamu ku busente bwa karaoke nze nga ndi mukuŋŋaanya nga mmanyi okukuŋŋaanya ng'omuntu omunaku bw'abeera ng'oyiiyayiiya n'ogamba nti wange kano akasente nina okukawa ekitiibwa kati Jamiru nabeera naye akabanga tekali matu kawanvu kabanga kali katono myezi ng'ebiri gye nabeera ne Jamiru ekyanzija ewa Jamiru nali ntandise okulagajjalalamu nga kusomero nga bwetuvayo mu karaoke nga tukoye kati nga kusomero sigendayo kati waliwo omwami bamuyita Semakula Ibula Semakula Ibula ye yantwala ku Stella Maris nasabirayo basale kati buli bwe yalabanga nga sisomye yawulyanga mu mutima kimuluma kubanga naye yali gundi kumusomerawo yali akolanga PRO webityawo PRO kati ng'alumwa nnyo nga tandaba kati lumu nali sisomye Ibula n'agenda ajjanga ng'anoonya mpola ng'abuuze wa Jamiru yewa ne bagenda bamulagirirayo ku kazigo ka Jamiru gye nabeeranga kati mba muli nga neebase kazigo ka Jamiru kalimu omuwaatwa guti kati nga omuntu bw'akonkona oba tonnayanukula ng'osooka kujja mu muwaata n'olingizaamu bwoti mpodoti n'ogamba kabogere yakonkona n'oggulawo kati wamanyanga omuntu akonkona n'ebikapa oluusi byajjanga nebikonkona biti n'olingizaayo noga kikapa n'oddayo n'otatabwa nakubuuza nti ani kati mbandi wa Jamiru neebase ngenda okulya omuntu akonkona papapopo ngenda okulingizaayo nga ndaba Semakula Ibula omutima gwakola pwa nga Ibula ayomba nga kompuleyininga tewaggulawo nga sinza butagulawo Ibula nagamba Suuna gulawo Suuna nensoka nzigulawo akajji Ibula nagamba oliko omulo lwaki tewasomye mbadde ngenda kujja obadde ogenda kujja ng'ogenda kujja ki ogenda kujja saa meka kati Ibula nawenjula kati nagamba laba mukukuzi mwewaka laba olufasiriso kiruno olukulemeza ewaka gubangako omufaliso ndigulimu amagezi laba n'akasamule kati kukamubanga kati Ibula obusungu bwe Jamiru teyalimu kati Ibula kyeyakola nga ngamba yambala uniform ekyo ekintu kyeyankola ekyo kyekyansengusa wa Jamiru ngende nsemberera essomero yambala uniform nenjambala bulungi nnyo nanga ngoberera teyakuganya wadde okunaba amaaso saawa nga ziringa 7-8 gwe kutwala ku ssomero nga tewasomye ku ssaawa ezo yantusiza mu ofiisi headmaster nagamba wuuyo taagala kusoma naggalawo bakuba emiggo headmaster nasooka tewagala kusoma tomanyi nakuyo tomanyi nti oli wa basale simanyi bikibiki ngakukuba ebigambo byeyaŋŋamba byokka byankuba kibooko ebigambo nempulira nga nina okuvaayo wa Jamiru kyenva ngenda ku welokaamu eriranye n'essomero lya Stella Maris nenfunawo akazigo ke nagendawo nenoonyawo omuzigo nentuukamu ng'emizigo giweddemu kakati mba nfuluma nenengira akazigo akalimuga nti ataako
ne banga nti ako kasitowa kabeera mu bintu byaffe nenkagula ngenda okutulamu nga kasobola okujyamu omufaliso nga kajira kufaana nakajamiru ne bangamba nti no okaagala ne bugamba nti nkagala tubuuza muyinza kampira kumeka ne bangamba ne bakatunula nga naatuwayo 14 kali kanya naawe mukitundu nga nsasula kigwali okamanyi kali akazigo kuwe 10 kali kebaati obesubi kali kebaati kali munda kasitowa kali awo ne bakasombamu ebintu byonna omugagga n'akomawo n'akalambula 14 buli lunaku buli mwezi si buli lunaku buli mwezi nga n'amasanyalaze kwegali gali amasanyalaze omugagga ne akomawo n'akalambula omugagga nze nenkomawo nenambula akayumba kange osasula emyaka 3 nenkalabira ddala nga nkasobola kwaza nensoka nensasulako omwezi gumu nga ogwokubuukinga 10 zange ezo nya nensoka nenzirekawo neŋŋamba ne bagamba nti wali kwayiwe teekawe wengenda okukolera ku Sunday wojja okujja wojja okubawera balance nga ngenda nkola kwayiwe teekawe baali bamanyi kuwera okukamu awo wonna kuba nakolera nkaliyoki awo wammanga nga nkola nga nina ati ku stage mu kaliyoki Masakanzi yasooka kummanyira mu kaliyoki nengenda bwe bansasula wali nenkwatako akanaana nenkabongera emyezi 3 nemba nga gimazeeyo nengenda ewa master pade naye sijjangayo ebintu byange nengendayo nenzijyayo omufaliso gwange gwe nali nsulako maama yeyagumpa nekikeesi kyange kya kibaati nembiteeka mu kayumba ako nenteekamu n'ebipapula by'amawulire nengulayo n'akakapeti kaali ka 14 oba mita nebwa plastic nekateekateekaawo nenebaka nawulira essanyu mu mutima byebyo ebimu ku biseera byenkyasinza okuwulira essanyu mu mutima gwange nga nebase wange nagiranga nensibawo akakufulu nenfuluma nengenda ku kkubo nga nkuta akasumuzo kange bwenti neŋŋamba nti nange nsobola ogenda nenegulyawo nga nzigula wange nenzigula akazigo kange wenavanga nengenda ku ssomero saddamu kwosa n'akamu mpaka bwe namala senior 6 nga ndi mu kaliyoki nga n'akazigo kange ako nga nkyakatembeeta kati n'abasomesa baabangayo mu kaliyoki ekiro ne bajjanga okutuula mu bbaala ne bandaba era bansaasiranga bwe nabanga nsumagira nga baga omudongo waffe baaba naye nga byo biyingira ebyomukibiina Mukama Katonda yayambayambanga buyambi engeri gye nayiribangamu nga mutuufu n'okusoma nakyo kitiibwa kiri awo bidongo basomesa bidongo watanya wakiri osomeko dakiika 3 bidongo lyerinnya lye baali bakuyita kati bampita ki munnange nga Katonda ayambayamba nga mmaliriza mukaaga akayumba kange kali nina ekintu ekyansanyula nali nakakabeeramu wiikisi 2 ngenda okuwulira mpuli omuntu akongona totototo nga mbuuzaani nga nze Jamiru nga mbuuza Jamiru kiki muganda wange nangamba nti nno akazigo ketubadde tusulamu eri nti bangobye ndi kiki kati ensuza bambi Jamiru ngeri bamugabe nga bamubanja nnyo nenzija netandika okusuza Jamiru naye kirungi nabeera naye akabanga ka mwezi nga gumu newabaawo omuntu eyasenguka omugimu ku mizigo omwo nga omuzigo gwa mutwalo gumu 12 nasooka nentuula nenebuulira neŋŋamba naye gumu 2 guno nagusobola naye nentuga omutima neŋŋamba kama mbaya nimbaya nga nayo room emu naye nga nene nga nene nengenda nenyingira erumu eyogumu 2 naye nga ntuze mutima nga temugabana ne Jamiru omutwalo gumu 12 ogumanyi kati Jamiru kali akayumba nenkamulekera nemulekerayo n'emyezi nga 2 omwezi nga mulamba mu maaso niira bakamugobamu nga kamulemeredde Jamiru bannange Jamiru wayina effujjo Jamiru wafa omugage yatumansizanga sente anti yavaawo n'agaggawala Jamiru yatuuka yava mu kayumba ako n'abula nagenda okuddamu okulaba Jamiru nga mugagga nga baŋŋamba Jamiru abadde wali agabye miliyoni 8 neŋŋamba naye Jamiru nze ndi mugwako ddi Jamiru abadde wano agabye miliyoni Jamiru yafuna ssente awo ebintu byokusaagasaaga kanzireyo nze ku byange kaakati Mukama Katonda amanya bamala mukaaga bwe mala mukaaga ngamba Mukama nsigale mu kaliyoki era okkiriza gwe mbambeereramu ddala
ngenda kwayiwe tekawe gye nakolera kaliyoki nenyanamiriza ne mbagamba bannange nti wangi maze okusoma nkole ntya ne baŋŋamba nti no kale jangu tukuwa omulimu ne bampa omulimu okuba tekawe kwayiwe naye nga balago bawa omulimu munakatemba bampadde omulimu natuuka okgenda nga simanyi kiki ngenda kukola mutu kwayiwe tekawe nagendayo nga simanyi ngenda kukola ki nabo tebamanyi kyengenda kukola naye bampadde neŋŋenda okubayo bampa omulimu saamanya nasente ze ngenda kukolera sitwalamuliziganya sabitegeera naye nga nagenda ntuukawo bampadde omulimu kati bagamba kati Suuna ogenda kukola ki nange simanyi osobola ki mu bino osobola ki mu bino nebagamba wendi muntume kakati kyebava bampa omulimu awo baali tebaguwangako omuntu mulala yenna nembeera kayungirizi wakati w'abaweita n'ab'ekiyungu kati nga weita ajja oda chipusi chikeni liva kati nga nze nange nkwata oda nga ngenda mu kiyungu gogamba bali mwanguye oda yono nga babimpa nga mpoli kati nembeera wakati awo nga nze nkolera wakati kati abuuza ne Suuna kwayiwe okolerawo ki ngamba nze nkolera wakati awo kati nga nkolera wakati awo nga mbeera okwetala gwe naawe yanguya oda y'abandi biki kati kwayiwe tekawe nayagalwa nnyo nayagalwa akawungezo misana okola ebyo then ekiro ne mukola karaoke ekiro ne ngenda mu karaoke wange kakati nayagalwa nnyo kwayiwe tekawawo twalinawo muzeeyi nga bamuyita muzeeyi waswa nga muzeeyi waswa y'omu ku badirectors nga bwajja nga abaana babuna emiwabo muzeeyi waswa atandikiranga eri nga atandika okuyombayomba naye bannange ebintu byonna bitadde wanamunnayeera wano abaana nga babuna ebiwabo muzeeyi waswa wuuyo kati nange nga manyi okwogeza abantu kati nageranga bali mukola nga nzija mbayitako kati nga nsinzira eri emabega nga nefuula muzeeyi waswa nga bannange naye kiki ekituufu ekigenda mu maaso wano likyali bagenda okujja nga nze nga luno lusuuna kati nga ne lwemba sikoze oba lwenjesezaamu nga bawulira bubi nayagalwa olw'embeera eyo omwezi guggwako nninda sente zebasosola nenga okulaba bampa emitwalo 6 neŋŋamba amanyabo zino sente ngenda zikolamu ki nga mpitirivu kati emitwalo 6 ogimpe ngikolemu ki ogenda ogabe nalyangawo breakfast lunch ne supper otwalayo tulo kati ompe emitwalo 6 njiyagaza ki kakati nembeera kwayiwe tekawe ne wampomera kati mba ndi mu karaoke wange eyo kabaala bakayitanga topikana tukoze eddalu lyaffe comedy ebigambo ebisesa twesiiga evvu tukola karaoke awo tuyimba ebiyimba bitwalyako byetwalya halo dali osiyotayolyeweru osiyotay okula kuno munange mba nkyayina evvu lyange nakavayo ku stage omusajja bamuyita Dickson Sengonzi mukama muwumuza emirembe nga mpita jangu oli otya nga jendi sebo kibeta sebo osobola okukola ku lediyo nemugamba obuuza nze oba mbuuza gwe nemugamba tesobola kukola ku lediyo byoddamu wali obitegeera oba kabitegeera kati nga ku mbeera yange omwana wa karaoke nga nkola ku lediyo yani kati nga ndabira ddala omusajja ali mukunkinagukirako naŋŋamba nti osobola abibadde bagere ebyo netuseka ebyo obirabye bubira ku lediyo era abantu byebaagala kati lediyo yadda baagalako entertainment kusanyuka nemuga nga mpulira sikisobola nanga janguyo ku lediyo gwe ku lwokubiri nyongere mbikunnyonnyole ikweta ogimanyi teyali awe ngokkirire waffe Musoweto waggulu ayo bwala munange Dickson nga ngendayo kukundi ku lediyo ku lwokubiri ntuukayo yali alina mu pulogulaamu ku makya yakolanga pulogulaamu bagiyitanga mukeeze munange nga ntuula ku reception nga bagenda bamugamba waliwo akaana wali kakwagala Dickson ngajja yajja ayogera ku simu teyampa budde nga ankubira kabayi nga ayitawo nga ayingibwa ku office yayingira safaayo kati era bwe yadda apapa kugenda mu studio yankubira ku sign nti yingiraawo nenyingira mu office nensangamu essajja eddene nga likajjadde lyeri manager oli otya njerisebo sibeera sebo gwani nti nze Suuna Ben kituufu osobola okukola ku lediyo nga bwe baŋŋambye
omutima ne gukola twa ne ngamba kati bwana ate step nsula ne ngamba okamala obumazi naye nga nimba nakola ku radio yange nangamba nti no kakati osobola ki kola ki ne mugamba nsobola programu z'ennyimba nga bwawulira ngeri gye nyanukola mu programu z'ennyimba kati byebiki nsobola kukola programu z'ennyimba naye nga kale bw'oba osobola okukola programu z'ennyimba komawo ku lunaku olwokutaano ogenda kukolamu ne DJ Nsamba musajja yakolanga bamuyitanga DJ Nsamba ng'akola ku lwakutaano kiro ogenda kukolamu ne DJ Nsamba mpulirizeemu ndabe bw'okola kale bangeereseza ku mpewo lunaku lwamugagga bwaba mugagga kyo wakaliyoki emitwalo gye mukaaga afune emitwalo mukaaga nga sizanyirwako kakati ntuuka munange lunaku lwokutaano terwalwa nga lutuuka nga munange ntuula nze natuuka saawa 11 programu yatandikanga saawa nga 4 munange nga ntuula mba ndyawo nga DJ Nsamba ajja twabatyanga nnyo bansamba nga bawogerwako oyogera ki Nsamba akola ku radio Ikweta munange Nsamba nga ajja nga ngamba ngaliwo omwami bamuyita Julius awo nga Nsamba nti wangi manager yagambye nti ogenda kukola muno omulenzi ono olwaleero Nsamba nkwebaza webale muganda wange abantu bakuba ekikono abantu beekanga nga bamugambye ekigambo ekyo nze ndi mu industry eno mbimanyi bwe bakuleetera omuntu okole naye osooka kwekanga n'ogamba bakama bange babalaki bayiyaki Nsamba yagamba sanyiza okulaba olina amaanyi manyi kati bino ebintu byetaaga energy n'obuteetiirira ndowooza bimanyi wali okwaza kumpewo neogaa nedda byangu ojja bikola tasikire ne ngamba abantu nga Nsamba bakyaliyo Nsamba nkulamusizaako muganda wange yonna gy'oli Nsamba linnya ndyerabidde ddala naye nga byonna bye wankolera nasiima weebale nnyo weebalire ddala so day one yagenda etya olunaku olwasooka tutula mu studio Nsamba antega omuzindaalo asimbula program bagitanga Friday Jam yo twingirewo China Musadufa Radio Ikweta bazira munabudu twingirewo program Friday Jam olunaku olwaleero yenze DJ Nsamba tugenda kuba endongo paka saa zigenda kubeera munana eze olunaku olwaleero basabule banyabo mutule mwegaliye badala subula buli kayimba konna kakabi ngagenda kufuna olunaku olwaleero sirinzeka omutima ne gukola Nsamba yali anzise bannange olunaku olwaleero sirinzeka ndi n'omusajja yampita omulangira Suuna n'omusajja omulangira Suuna ne balowooza mulangira Suuna omuyimbi ebiseera ebyo yali alina olulimbala nakudata nga lwakwata era nalwana nnyo okwejjako erinnya ly'omulangira Suuna kubanga bwe nali nakayingira media lye bampita bonna be nasangayo ati nga nange ngambaka tubaniriza tubagala nnyo nayiyayiya kubanga wiiki eyo yonna nagimala ngendeyo mu misaali waliyo akasozi bakayita misaali nga ngendayo nensiiba nga mpeereza ku leediyo nzekka nga neeweereza kyera musatufa maleediyo seera musatufa maleediyo nange nempulumuka Nsamba nakuba oluyimba bwe twavaera nga mwoli nempuliranga amaanyi ganzizeemu kati bwe twamala programu eyo DJ Nsamba naŋŋamba Suuna tolinda omusajja okugamba mutukuwadde wano waliwo programu ekiro leediyo esula nkalu tekuliiko muntu asulako sulangako ng'oweereza teweetiirira gwe jangunga saawa 7 okole ng'okeese munnange nensanga obuzibu nti nagendanga ku leediyo Ikweta nensula nga nkola kyokka nga ate nnokera kwa iwe teekaawe era nkole natuuka nemba nga nkoowa nnyo nga seebaka kimala netandika okwebuuza neŋŋamba nti ku mirimu gino ebiri gyombi guno ogunsasula emitwalo 6 naye guno ogwempulira gwe ntandise okwagala mu mutima gwange Ikweta twakolanga bukozi ku Ikweta twakolanga bukozi kugenda n'okola gweokolerera kitiibwa obanga oli awo nga manager akuyise nga akwokyayo naye nga tewamubanja we yali yenasangayo ku Ikweta wabanga manager akuyita nga akwokyayo ekyebiri kyesatu nga ne baba takuyise tomubanja enako eri mundongo walukagagiraba kakati nga ndayika okwekuba omutima ngamba ku mirimu gino gyembi ebiri nkole ntya kyenava nkeera olunaku lumu neŋŋamba nti ekijja kijje kampe kwa iwe teekaawe
ngende ku radio kubanga guno mulimo mpulira ngo agala mutima kati mpulira ngo entunusi zange zitambulira mu radio nenga sina sente ne muje nfunayo mama wange abiwulira nti nvudde kule je bampa omusaala ngenze ku radio nenga kaliyoki yo waliyo ina kusigala ng'omukola kaliyoki ye nasigala mukola kati ate bwe ngenda ku radio ntandika okufunamu olubeerabeera ngamba musajja akola ku radio ate banengere ku stage ya kaliyoki nga nesizevu olwomera amalala kaliyoki ntandika okumuvaamu yagendanga mu shows nnya nga ngenda mu bbiri nentandika nemba nga sikyalinyirayo ddala kaliyoki nemuvaamu enjala netandika okunuma kwaiwe teekaawe nga manyi okugenda eno kugundi eyagenda nga kwaiwe nga negazanya nga nze eno kasonda waliwo kyaliwa nga bamuyita Richard waji peresayo ku kipusi kubanga mu kiyungu twazeesiikira nga bambi Richard nga asiikasiika Richard kulamusizako muganda wange webale yonna munywanyi nga asiikasiika nampisizayo nampeeza ng'enjala ennuma munnange nga mama habiwulira banange Katonda wapa ekyalo ekitoletole kale banange kakatiddala kiki kino ofuute gye bakusasula sente ngenzeyo olwo no mama ntumiza ofuute gye bakusasula sente nodde eno kugundi kuziradiyo kutumira bawala yakyogera agamba biki nno bikututteyo ayogera agagamba agammalamu amaanyi nzireyo mu hoteri kiki kutumira bawala wali watumira nnyo empulira nga kinkubye bawuliriza babanga abaami n'abakyala empulira nga kigize nalabanga ekitanoze nakiddamu biki nno byoweereza sirabamu kutumira bakazi ne mama tabangako faani wange mama yakatandika okubeera faani wange naye mukyala Kayondo nange kankufugeko obeere nga nze gwokubira essimu nti amasanyalaze gaweddeko naye mwe munyamanywe wadde Mukama Katonda wekulu nunnange kati neŋŋamba kino kizze bwe kiti nabeera ku radio neweetonda nemugamba mama bajja kutandika okumpa sente nentandika okubeera omukazi namuweerezangayo omunnyo sukaali nga sikyabikola nabeera mukwenyamira nga nenyaniza gyanyanizaamu tekyali nnungi wanyiiza olwo renti omusasuzaki renti naye era Mukama yayambayambanga yalawe zankubanga ennyo nga nebbirira nga mbuza abaana bakaliyoki mulagawa nga banga tugenda Lambo ngamba Lambo eyo sinabakwata nnyo nga ngende Lambo nga nkubakuba ebimba byange ebya dipo nazigala leero nakola nga olimba Paulo Kafeero olwa dipo nazigala mukaliyoki newekyanga n'olwaleero ne bwolumpa ku live ndukubira mu bidongo bya live nogamba nti nze nalukuba akati nengendeyo ne banfuwafuwayo ku busente eyo nenzija nensasula lenti nenfunafuna obwokulya nembeera mu mbeera eyo mpangalira ku radio Ikweta mu radio Ikweta omwo mwenkwataganya ne muganda wange Mbazira Tone Mbazira Tone yali akolawo Mbazira Tone yali takola ku radio Ikweta twali bakaliyoki ffenna twamukolanga kati nze mulekayo mu kaliyoki nfuna omulimu ku radio naye nga ate nabeeranga naye nga ye mbuli ayogera nnyo okuba ebintu bya radio ng'abeera abyogera kuba nange njagala nnyo radio naye nze nga nali sibyagala kati ate omulimu omukisa tegukwata nze namusookayo munnange kati bwe natandika okukola ku radio Ikweta Nembazira olwo yatandika okujjayo ng'ajjayo olwamukwano gwe kyaliwe nga gwe tomuwaamu wali toyinza empewo tomala gagigaba bwoto munnange kati ngajjayo okulindalinda ku kyaliwe awo bwe mbeera mu buleeka awo nga nja ne tunyumyamu naafuna emikwano awo omukwano gwa Suuna biki mu lukujjukujju awo galaba Mbazira naye nayingira ku radio Ikweta kati twakola combination Nembazira Tone nga eri Suuna Ben Nembazira Tone netugenda tukwata Masaka netugifufugaza nga tukuba music nga tutabula endongo kubanza okuzaayo emabega bwe nali ntunda tape namanyigana n'abavubuka b'ebidongo era nze banyingiza ebidongo naye naliko okuba ebidongo bya mobile ebyo ne bimbugana mutwe nemba nga mbitegedde kati bwe nagenda ku radio eyo na pikinga mango olw'ensonga nalina knowledge ku bintu by'endongo eyo okujjako obuzibu nalina nagendayo nga simanyi kompyuta ekintu ekyo kyali kizibu nnyo gyendi nagenda ku radio ffe tubyekwatiramu nagendayo nga simanyi kompyuta kali waliwo omukwano gwange bamuyita DJ Roni yakolanga ku Topicana yanjigiriza kompyuta ku olwo lunaku lwennyini olwo Roni nanjigiriza kompyuta ekiro nengenda nenkola era nakolanga Roni ampuliriza
nakolanga loni yampuliriza nga bwe bitabuka nga nkuba esimu owange kikyate kati kola bwoti musajja wange loni webale nyo webali eddala sinza kwerabira byonna bye wankolera ebyo kakati aba Radio Buddu tebampita Radio Buddu okuyita okitegeera Buddu yene nakatale kulya nakatale awo Radio Buddu tempise ng'olwo baagala omuntu agenda obbazanyira mu muzanyo baguyitanga gafe ubebere bali kuwa sente awo wonna bano tebanakuwa sente tebampanga emyaka giremeka myaka gyali mu 2 3 je nakolera ku Radio Ikweta kakati ebbanga eryo nayigirayo okukola obulango ku Radio Ikweta nemba nga nkolera abantu obulango ebiseera ebyo abasawo abekinansi abafere kankyongereko bayatiikirira nnyo ebiseera ebyo nga gwo bakulembera kati baddukira nnyo ku Radio Ikweta eyo olw'ensonga yalinga teseera nnyo ate nga bagiwulira munnange ng'abasawo beeyiwa kuli nengenda nfuuka musawo mukwano gw'abasawo kati ngamba hostinga ku mpewo ngamba buuza ebibatemera paasi z'agabuuzo agabakolera kati jjajja muwanga gyebale atuwulira nti nno otwala abantu ebweru jjajja muwanga ogaba visa no sigaba visa naye nyambako abantu kuwa omukisa kati nga bagiyitanga bandi kati siyingidde bandi bagiyitanga bandi waye nzija tukube mu bandi awo kati nzija tufere kati banyingiza bakimanyi nabo baba bakimanyi munange nga mbalikodinganga bahostinga nga bampa obusente nembeerawo ku lw'obusente bw'abantu abo bwe bati abo mumbeera eyo kuyita akaddeko nga Radio Buddu empita okujja katugenda tuwummulemu bwetugomba tugenda kusambya kyekitundu ekisembayo kale tuyingidde mu kitundu kyaffe ekisembayo ekyemboozi ya Suuna Ben tugenda kusambyako tulabe nti waakiri tutuuka waatuuse kati out I mean from a very long struggle so muyingira Buddu bakuwa omusaala Radio Buddu nyingirayo bampa omusaala kati bwe mmanya nti bagenda kumpa akasente nziruka emisinde ngenda ngamba maama bampise ku Radio Buddu maama yali atandise okuddamu okubanga akoma omutima gwe bwatandika okudda ozemu muweereza kasuka kubanga yatandika okugumaguma nga alaba atandise okufunafunawo okugundi nga n'atandika okulaba binge binabaabamu omulamwa kati ate bwe ngenda ku Radio Buddu gwajabagira olw'ensonga nti nno akasente kaali katandisawo okujjaawo nansanyukirako nampagira nafuuka omuwagizi wange nakolera ddala bulungi nnyo ku Radio Buddu nakolera akaseera katono ne muganda wange embazi ya tone ne bamunona naye naneegattako ne twongera okubeera nga tutambuliza ddala kino ne tubuildinga empire yaffe bali tebanyiga ba Ikweta tebibaamu kunyiiga onyiiga ki bakitegeera bayiga kusasula tonyiiga ki kakati nga tujoininga Radio Buddu nga twongera amaanyi Masaka oli wakabi street zonna waziwamba kati Masaka tiwali atamanyi taliyo tasoboka mu biseera ebyo n'ebiseera ebyo nebiba kati ate kyasuka bususi nze munyenyeye Masaka Suuna Ben nebazira tone munyenyeye Masaka kakati olwo erinnya walitereeza oba okyali kulya mulangira Suuna nalivaako namala nali emyezi ng'ebiri erinnya lyo naye nagenda kuyikweta nga bampita omulangira Suuna kati ndikyusa ngamba waika neeyitire ddala erinnya etuufu eriri ku bbaluwa y'abatiisimu neeyita Suuna Ben era lyeyo ne maama lyamanyi saalyongeramu yadde akabadi konna kakati nga tujja ku Radio Buddu nga twongera okubira ddala endongo yaffe y'e Masaka endongo y'e Masaka endongo ya remix eyo gy'owulira erimu ebigoma bano ab'e Kampala bye baatuma mbu ebinyaanya bano ab'e Kampala kati nga boyongera kubanga ffe oluyimba tulukwata ne tulongeramu engoma endala kati bweyongeramu engoma endala mbuolwo kati bali bakitwala mbu oba oyongedemu ekirungo kyebayita ennyaanya akwakalaba ayivunula bulala balowooza biri ebyensiniya naye nga tisiwe kiri kakati nga tulemera ku mulamwa gwaffe ogwo Masaka netutegeera bulungi nnyo
radio buddo ina kyateeka nga bakiyita ekibiitu abantu bajjanga nga tebalina ku bayimbi naye nga baaga kulaba Suuna Ben nemba zira tone twakwatanya amayengo ga radio Katonda atuyamba n'agenda atuwa eddoboozi erikwata omutima gw'omuntu amaanyi komandi waliwo kye bayita komandi ng'oli ku mpewo Mukama Katonda bw'agikuma ng'oli muweereza abakoze bubi kati tuweebaza Mukama nti nno agenda n'agituwa nkolera ku radio buddu nasangayo mwami yawe Habati Kabanda nga ye programs manager yasiima nnyo emirimu gyange nanjagala nnyo nampushinga nanyongeramu amaanyi ekiseera kyatuuka mwami yawe Habati Kabanda bukedde nemuyita afuuke manager bwe yagenda engeri gye yali anjagala ennyo n'akutwala abantu bagamba bonna ne nannyini radio mwami Segawa yagamba oyo omwana agenze Kabanda agenda mutwala ogamba Masaka mazo ginyweza anyumba ekibuga kati waayitawo ebbanga lya mwaka nga mulamba akabanga keeyiriungula nali ndi awo nga mwami Walugembe ankubira essimu Walugembe Moses naye twakolanga naye ku gundi ku buddu ku radio buddu nga nkubira essimu era baali bamaze okwogeramu ne mwami Kabanda nga nkubira essimu nga ngamba witagibwe Kampala biki nemuga ngenda kukola ki nawe ogenda kukola eno kubukedde kati vaayo eyo biki bana okusalawo okuva Masaka nayo kyali kizibu kirala nga maze okunyweza street zonna buli wempita abankubira endu Kampala yo waliozeeyo ko before Kampala nali nzija naye nga mpita mbuyisi nga sitegeeramu na bulungi ngoze kubako byolondalonda awo nodayo era Kampala okutuuka ekizibu kye nasanga olunaku lwe bampita okujja Kampala namagamaga mu bantu bonna lwemmanya nti siinaayo yadde muganda wange yadde muntu yenna wa luganda lwange Kampala wali onoonya woyinza okutandikira kubanga naye nina okusooka okufuna wembeerabeerako awo ndyoke ntandika obulamu naye nanoonya omuntu mu bwongo bwange gwe nnyinza okutuukirako nga simulaba waliwo omukwano gwange bamuyita Tamale Faizo yali ye yavaayo dda ku radio buddu ng'aliyo ku biiti nemukubirako nemuga Faizo wange njagala kunsuza naŋŋamba nti nno nange nkyeyiiya naakajja nga kitegeerekeka kati kyenva nkwata essimu nengenda mu simu ntandika okunoonya omuntu Jamiru nga mwali naye nga tategeerekeka bulungi kakati mba ntambuza ngenda ndaba ennamba y'akakyali kange akandeeteranga ennyimba eyo akankakaabakaaba nenzikakubira ku bwereere kaliiri pazo nenjinyigirawo yesitirio nemugaga erunabe wangi ate tebampise Kampala kyogere ng'okikakasa mwana wa maama omanyi oli akyamuukiririzaawo bwekyogere ng'okikakasa mwana wa maama nemugamba nemugamba naye buzibu sina wensula kakati Saalongo ate basobola okuwulwa we tusula gwe jangu tujja yiiya ali Saalongo ye bw'atyo bw'aba ajjajjatta omuntu amutuuma ebitiibwa byonna biri pazo Saalongo ate kakati tusobola okuwulwa gwe jangu nange nga nsiibula ab'e Masaka mu mirembe ndiwo wakubira mu ambiance era awo ng'okyali ku buddu oba waddayo buzzi ng'ozinika nze saakubirako ko mu ambiance mbazira tone yakolerangayo mbazira tone yakoleranga mu ambiance kakati nzija nyingira Kampala nagira mu kibaasi kinsudde wali namirembe nkubidde liri pazo siina kyemmanyi mu Kampala bino ebintu byennyuma bya myaka 5 emabega tonzanyisa maama waddayo n'omuloopera nti ngenze Kampala namugamba nti ngenze Kampala bwe yamanya nti Kabanda yampise yamanya nti gendaga birungi Masaka yansiibula bulungi temwabulamu bagamba nti bijja mulema neera nakkiriza nenzija natukira lipazo nangamba jangu sibayenda okusala amalodi sibayiruddawa engenda najja nkutta akaveera kange nga mulimu nabuntu bwange butono sina bye natwala biryawo nambuze ntuka nsanga lipazo ambuze ebintu biriwa mugamba nti sina bintu byendeese nze nzize nga bwenji jakuddayo mbikime lipazo naye ebiseera bye yali yeeyiiya nga talina kyalina yadde nga talinakubayo yadde akayimba n'akamu ng'era naye yali asula wakyaliwe kati lipazo okumanya musajja wakyali yayise munneera naye ayise kati okumanya lipazo omusajja wange nnyo yeebale yankwata nantwala ate wakyaliwe namperesa eyo nanteresa Mukama Katonda n'atuyamba nembeera naye netukola netubeera ffenna Mukama Katonda namuyamba namuwa oluyimba naye obulamu ne butereera ne butawakkala netutandikira tambulako ffenna nga tubeera ffenna olwokumulimu nange nga nkola ninga kubukedde nkola
Watuukirawo ku mulimu. Ku mulimu nga nkola bwe ngende wa mukwano gwange eri pazo. Bwe ngenda bwe nkola bwe ngende wa eri pazo. Twabeera ffenna n'eri pazo komando ne tubuulya embeera embi ne tugirabako n'okusoomozebwa mpaka Mukama yamuyamba n'amuwa oluyimba nange Mukama n'agenda ng'akyusa obulamu bwange mpola mpola mu mbeera eyo. Kampala wakikwata mangu nga bwe wakikwata e Masaka? Kampala yasooka kuba muzibu olw'ensonga nti nze sitayiro gye najja nkuba eya remix teyali nnyangu nnyo. Basooka kugizaalawo nga bagamba oyo akuba byawa by'Emasaka biki ebyo byakuba ebyo. Bannamasaka baba kiwulira byakuba. Tukole tutyo tujjako ekintu ekyo. Simanyi naye ekyamaalo. Tukole bukozi ssente. Kubanga owamalo bwabanga akusinga ssente era oba olumwa. Era oba uli ekikutuguda nga bakiina amaalo naye kinsinga. Akati munnange ntegekategeka obuvulu obwo nga mpita abantu mujemba kubiremu endongo. Abantu nga bajja bangi. Watandika kutegekerawo ku Twinizi pub ebulengaawo tiwajjudde tiwabooze nnyiniwo tangobyewo nnyiniwo bwangobawo sinoonyeza ekisaawe agoberawo ki kavuyo kayitirira wano abantu osikyabasobola nnoonyeza ekibangirizi kigadeni era ebulengaawo nkikubye tikibooze abantu bagambye nawo totuzzaawo nnoonyeza ekifo ekiraba kita jogizi kaakati ebintu ebyasooka okukakkanya abaali boogera ennyo kwe kubeera nti nno bwe mpita abantu bajja bangi kati nga batandika beebuuza akasajja kakikola katya kano kalogerawa byonna batandise eddogo biki Mukama Katonda n'agenda nnyamba bw'atyo tandise okutegeka ku jogizi ng'ebooga bweti abantu batandika okumanya nti nno waliwo ekintu ekipya ekize mu ttawuni mpaka n'olunaku olwaleero kati ekintu kiba publicity wakosanga platform ya radio yokka nze nga bampulirira ku radio nempita abantu ne bajja mu bungi ennyo kati lockdown awo yatuukira awo kyali kisituse nga kibumbugiza lockdown bajja n'ekikuba ne kiddayo wansi naye mu kujja kwa lockdown ate yannyambamuko buli kizibu kijja n'ekirungi nti abantu baali ewaka ne bongera okunneetegereza ennyo kuba baalina obudde. Okay, ku radio bolo yingire TV. Kugundi ne bampuliza ku radio ne ku TV nga TV waliko oba bino bi dance parties we byatandika. Nawe nojja ku TV. Kati mu lockdown era we nayingirirako ne ku TV yawo. Entandika okola kemisana awo. Kati era mu biseera ebyo mwe banyongerako ne program eyokuba style yange eyo mu kiro. Kati abantu bagiwa nnyama tune bongera okugyetegereza ennyo ne bagamba kasajja kalina ebyenjawulo bye kaleese. Abalala by'e Masaka abalala tuteekeko tulabe akasajja k'e Masaka nga kakube nga tulabe akasajja k'e Masaka bye kakuba tugenze okuva mu lockdown nga Suuna tugenze okuva mu lockdown abaana ba TikTok subo batandika ebintu byo TikTok abaana nakolanga buli wa mukaaga era bwe nagaananga okukolanga bwe nagaananga okuba olwali nga nkola kati ngabingambe nkire ebyana awatusaze ekiro waganya okunyumyanyumya ebibozibozi kati nandyange ebibozibozi bye nanyumyanga nga bagira babitematema abaana nga babitwala ku TikTok kati waliwo akantu bwe nali nkuba ebidongo neŋŋenda mala googera akagambo from nowhere kubanga nina ebigoma byange bino byenkuba byentabula mwalimu ekigoma nga kikola nga kinenge gye kivugamu ngaawo omuntu akuba oba ejjiiko ku siniya kati bwe kyakubanga bangamba ulira olusiniya ulira ebinyanya ulira siniya abaana ne bakatwala ku TikTok ne kagenda katambula ensi yonna akantu ako ke kanyongera okunzigumiza mu ground kati Kristo Panda ng'agenda ayimba oluyimba lw'ebirumu abayaaye luyimba nga nduwulira luyimba lulungi naye nga luli nnyo mu Kampala wano kati ne muyita ne mugakyaliwa nga luno luyimba baki tetulongeramu ati ne tulukkiriza e Masaka nanga waayi muna Masaka ndi wangi tujja kukwatagana tulabe yaani tukwatagana ne tugenda ewa Atini gye yalukolera katutuukayo ne ngamba Atini nti nno jjamu ebigambo jamu ebidongo byondekeremu bigambo byokka n'abijjamu kati nengenda ndusabikamu ebidongo byange bino bwe namala okubisabikamu ebidongo nenjogeramu ne kali akantu akatraininga ku social media ulira olusiniya kati tugenda okuva mu lockdown nga Suuna Ben akyalumikako abamanyi ekyali mu bivulu bye tusembyeyo okutegeka kyenategeka ebulengaawo ne muganange embazi ya tone kyeyategeka enabbingaawo basobola okutujulira jamu yakwata essaawa 7
nga tewali motoka eseetuka nga bakkirira ku jogizi kulaba Suuna Ben. Bagakola akasajja ke badde balengera ku TV. Ekintu ebyenjawulo nze siba na bayimbi mbivulu byange. Siranga bayimbi. Wemalirira. Nemalirira. Kiki toyagala kuwa ku bayimbi sense. Sikutaagala. Abantu baba tebabaagala mu byange. Babaagala nze era babeera ku stage babagamba muveeyo nammwe mutumalira obudde bwe twali kubiddemu endongo y'ekinyanya. Kale no bwe bityo Mukama Katonda mwebaza. Naye nga nange kankubuze kyebeebuuza ng'ologerawa. Siina bwe nja kikunyonyola ekintu ekyo kizibu nnyo naye nze mmanyi nti nno oluusi Mukama Katonda atunuulira omuntu engeri gy'azze atambuzaamu obulamu n'atayagala kunakuwaza bbanga lyonna kubanga nze ebbanga lyonna nze lye namala nga ndaba maama wange namulabanga munaku nga tuwangalira mu bulamu obuzibu bw'otayinza kuimagininga. Nze natunulako ko egundi enju taata waffe gye yatulekamu yatuuka n'ekaddiwa. Waliwo ekisenge ekyo saidi ey'emmanga nekitandika okwagala okwaguka kiti nga kikka. Maama n'agenda n'afuna omuti gwa kalitunsi n'ajja n'azizika ekisenge ekyo kireme kugwa. Nzijukira nnyo ekintu ekyo nga buli we twabanga tuzannya nga tudduka okugenda okuyita ewali omuti ogwo maama agagamba mufeebo temugenda omujja kukoona omuti enju ogwe. Kati wenzijukiramu embeera ng'ezo ndabira ddala nga tukulidde mu mbeera ey'okutetenkanya okungi. Maama we yalimiranga wonna wonna yeyazikangawo bwe yazzi. Nze maama alina ewantu gye yalimiranga nze nga manyi nti nno waffe. Naye olunaku lwali lumu omukazi n'agenda ajja n'ayombera ewakaawo bwe ngamba bwe manya nti bulijjo gye tulima si waffe. Akabanja kange nakugamba nti no sizoni eno gy'oba osembayo okulima kakati ninabi wasizemu ebijanjalo maama nakalema saagala kuntabula tekalyange oyagala ditwala nakugambako bakulimamu negamba bange. Kati omukazi n'agenda maama ngekulanga atonyeza amaziga nebuuza maama bulijjo gye tulimayo si waffe naga omukazi yatwazikawo bwazi nempulira ebintu ebyo nanga binnuma naye nga Mukama Katonda walinyambye ndabako ku maama wange ono ng'asanyuse. Ndi musanyufu olwaleero ndi musanyufu nti maama bwe mukubira essimu n'angamba ndi mu nnimiro nga mubuuza ezaawa ng'oli mu kibanja byawa. Kati bwe mubuuza walimiddewa kati olwaleero nfulira essanyu nti ddala mu butuufu kati bingi n'ennyumba ye wagitereeza asula bulubiri yeeyagala talina ttabu. Amiina. Ewaawo kulikayo munange owambye Kampala tulabika otandika butandisi. Mukama Katonda mwebaza olw'omukisa guno neebaza abawagizi bange olwa kino kye munkoledde bannange mwebale nnyo. Nze ntera okugamba abantu eyo abaŋŋamba nti oba ologerawo ne mbagamba nedda kirabika Mukama Katonda agezezzaako kuyita mu nze kulaga nti gy'ali akola bingi nnyo. Mukama Katonda byayitamu okukola okulaga obusobozi okulaga amaanyi ge ti ddala akolera ddala. Ebintu bino byetukuba babijeregereza nnyo nze awaadi zonna ze banteekamu ne badijje bakuno abantu bannonda buli gye banteekamu nga mwendi okujjako ze siriimu naye nze mbawangula. Kati era waliwo nezebakateeka ezakajja high school era ndi nominated naye bw'olaba wali ku comment si wansawo bana Suuna Ben naye nga nze ndi oli bibyo nze ndiroko dijje era ndiroko munnakyalo kaliba pure era ne Masaka mu gundi twasazewo ntugamba nti katuddeyo tutwaleyo ku Kivulu mugenda Chadi ngenda kuzomezi 8 omwezi ogw'omwenda ngenda kuzomezi 8 omwezi ogw'okutaano omwezi ogujja ngenda kubeera ne Tony era tugenda kubeera ne muganda wange Mbazira Tony tugenda kugayo waka mu recreation twagala bala tumenyewo ku njogera ezigamba mbu nabbi tabeera muganzi waabwe omanyi twamenyawo kye baagamba mbu enkoko y'omukyalo tekokolimira mu kibuga nakokolimiramu wano jjo enguudo nezesiba kokolimira bweru wa ggwanga naena tugenda kokolimirawo kubanga enteekateeka zonna ab'ebweru bakubira bakwetaaga. Nina maneja wange akwasaganyiriza ku bintu by'ebweru system etambula era mujja kuba mubiraba nga tugenze. So obulamu bwakyuka. Beni gwe baali basuza nga yasulanga mu kayumba k'E14 kati olwaleero asasula balandiroodi nga ba mirundi 5
gyoyagala gyosula bakyala bali bataano si bataano kyeŋŋamba nti nkolera emirimu egy'enjawulo nti oweeno era nze mulimu nti landiroodi wano omanya nti ono yankubidde alaba nduddeyo mu mbeera efaanaganako bwetyo kati omukyala oyina mukyala engeri gye maze okweteekateeka obulungi manyi saa kulaba mwana w'abandi mwana wa muntu nnaku kubanga ndabyeko ku bizibu ebibeerawo ng'omuntu muli mu kuyiiya obulamu mubugattagatta biganye saagala kulabya mwana wa mukazi nnaku ndi mu kukola n'amaanyi male okugunjawo embeera ajje bulungi nnyo atebenkere bulungi nnyo ewantu nga watebenkevu aleme kunnangira kasajja gwe nakusangana ki obugambo obwo njagala tubeerewo nga Suuna toyina mukyala kuba tomanyi kwana ekiriwa ku byombi oba tokyakwana waba mu lukulu bakwana jakufuna mukama katonda ajja kunkwatirako jakufuna mukama ajja kunkwatira kikaki neetaaga omukyala nga mukwano gwange teri kisinga kubeera kisinga bulungi kuba na mukyala nga mukwano gwo akusaasira mukwano gwo akusonyiwa mukwano gwo akulumirirwa mukwano gwo akubuulirira mukwano gwo akubuulirira ekiddako mukwano gwo akuwabula njagala omukyala nga mukwano gwange ewaabwe Suuna yagala mukyala nga mukwano gwange oyagala nga wa bidongo toyagala saagalya ddala mukyala wa industry eno industry ya entertainment eno gye tulimu eno njagala omukyala nga si mukwano gwa palaso si mukwano gwa debiuta sagala mukazi alengera debiuta okutipya bannange oh my god nangera batsemiti abatera okukola ebintu babafaani ate tusobola okuggwa wonna saagalira ddala gwe oyo tuusa omujja muggulu saagala mukyala nga faani wa industry eno alaba sita toyagala industry alaba sita n'agenda yenna alaga nti aweddemu mutambula omutwe abo abantu abo nedda gyebali abatagala nabimanya nga ne waba fan naye tayeemalamu gatiyeemalamu nnyonnyo ebiseera byo ebyeddembe gwobikola amini obimala okola ki ebiseera byange ebyeddembe bannange ndabye nnyo sikyalina biseera bya ddembe nze nkola okuva nga ennaku z'omwezi lumu mpaka nga 3 mbeera n'ekivulu wembandaga buli lunaku ng'oli DJ sikyalina biseera bya ddembe buli lunaku mbeera bize nga nkola buli lunaku kati nkeera ku radio gye nkolera mu morning show oluvaamu nga manager wange ankubira nga ngamba tugenda wano nga tuyingira mu motoka nga tugenda tukola oluvaayo nga ntuukira abantu bakuba endongo ne ku Mande tebikyaliko ebyo byali byadde ebyo mbu bagirindanga weekend kale abantu badigidde okuva ku Mande mpaka Sunday byali byadda kati ebyokwambala byokola otya nebyokulya ndowooza tomanyi kyolya olaba manager nga leero Beni ku menu tulabako olina kubanga olya kyenyanja ekya boiro sinatuukawo mba mpitiridde nnyo naye nga ngezaako omutima bange kyeguŋŋamba nfuba nenkyetuusaako kuba mukama mwebaza kyeya kinsobozesa ekyo oba serebu kati bukutawaanya mbeera eyo mukama nze olwaleero sijja kugamba nti nno nze sina mbeera yonayona kyova olaba nze nasigala nze ndi mukakkamu wadde oba erinnya lituuseewo oba wa nze nasigala nze Suuna Ben olw'ensonga nze bino ebintu nzize mbiraba ku byaddala mu buto waliwo ekintu kyowulya nga kijja kikunoonya mu mutima gwo ng'olaba owulira nga ali kiba nayagalwanga abaana nze okuva mu nasale nga tukyasoma abaana babeeranga Suuna tugenda otujjanyi kyemu ng'era olufuluma abaana bonna nga banoonya wendi kati nga nsobola okufuuka kapa gene badduka emisira agenda tulya nange jangu ngobe kati nga bubeerawo n'abaana nga tubeera mu ssanyu jerere kakati waliwo
ne experience endala gye nafunako twali mu secondary school awo ku Exodus waliwo twaddamu okusoma ne tugenda ne wayitawo weeks nga 2 n'ekitundu nga nze sinaba kuddamu naye nga abaana bonna bazzeemu kati olugambo ne lutandika okuyita ku ssomero Suuna tagenda kudda Suuna tagenda kudda abaana bage kale Suuna yagenda abaana banjagala nga nnyo ku ssomero naye olunaku lwali lumu olunaku lwe nakomawo ku ssomero ng'oyitiddeyoko sikuyitirawo nali nkomeddeyo ddala okusoma omwana omu yalingiza bwati mu ddiisa nannengera naga abange Suuna Ben Yani akomyewo ssomero lyonna baana bafuluma ne babusa ne bakusitula waggulu naye ng'olinayo omuzannyo gwe wali ozannya sports nze kusingira ddala nalinga mu entertainment bino ebintu bino ebya culture bino nafeyininga nga abaana amazina culture dances nga kati engeri gye nali n'owa karaoke kati nga item ya karaoke eyo nga njianaamiriza bulungi nnyo obwo buyimbayimba abo kusanyusa abazadde ebyo nga bampita Suuna abazadde bategekeddeyo kaki nga njiya nga tuteeka ebintu enjawulo y'abafumbo kati twakola ng'olimbala enjawulo y'abafumbo olwo mujange mutima ndi bunyiivu bakyonyombanga ebyange byenkwabula songa muntu mbeera kati nga nze nina karakita yange gye nazanyanga nga nze nzanyanga akakyalako mu kyalo nga nyambala kagomesi naye Suuna ngoye katonyumira gomasi nga bw'oyinza okukirowoozaako ntisijijumira awo bwe ntyo kati nina akagomesi era kagomesi ka mukyala Kayondo yakasikira ku jjajjaawe mukyala Kayondo akagomesi yakasikira ku jjajjaawe lumu ngenda mugamba maama njazikako kagomesi ko tulinawo oluyimba lwe tugenda okukola lwetagamu akagomesi maama nannaamiriza ebigambo otwala akagomesi ako naye kajjajjange nasikira kasikire bwe muba mumaliriza zinga akagomesi ako kakomyewo wano ne mugamba maama ngenda kazza genda mba nninnya boda ngamba ogenda akagomesi kajjajjange kakume bulungi kazinge munango lwawangula competition tuba tujaganya abaana bansule tuwangudde naye mba ndi mu bbanga bwenti nenga akagomesi kamukyala Kayondo kaliwa nengamba abaana musoke munte nenda okudda baka stage gye tubadde nga akagomesi nkalaba kati nkugamba nakati akyakannangira ayagala kali kennyini jjajjange nagenda mpa gomesi yange wajigira nakati okubulungoti vadde ng'omanta alagolo olina kyokoze nomanta muvadde obumantavu wano wagenda kubuza akagomesi kange mbusimenyi mugira biki bimayimuza mmwe ebyo binakali paka kati owomerwa mmere Kisuuna ng'oggyeko olusaniya njagala nnyo ekinyoobwa n'akakyere n'ettooke era wentera okugobera ewaja luluno eyo tebatambuuza nakumbuuza nti oyagala ki baleeta buleesi kinyeebwa kya luwombo kinyeebwa nga lumu ekyenyanja birya nnyo wesanga nga mu wiiki mbiridde emirundi ng'ena endala neneerekereza bwerekereza omusajja wamuoli gwe wali weewaanisa aliwa yenna gwe baateekamu omutima omusajja yatugendako bwatyo naye nga babeera twayinaayinamu ke twayinaayina kunonyeza kwalaga nti yazza omusango yali ennyama y'ente kyekyamuta Suuna tuve wano kale oyagala tubeera kaani tumineko maama wange mukyala Kayondo kubanga ye mulabye nnyo ebbanga lyonna yonna abaddewo ebbanga lyonna nga mulaba maama webali nnyo webali eddala nentumirako bannamasaka bannange bonna abali mu Kampala n'abali e Masaka bonna bannamasaka mumanyi nti nokwe muli mwebali nnyo webali eddala gye mwansindika gye ndi nkolera ddala emirimu ambassador mulamba bampulira bandaba banjagadde. That's it for this week. Tweyanziza nnyo mubadde balabi balungi tujja kuddingana ku Monday inshallah. May God bless you. Have a beautiful weekend. Bye bye.